badde wano alamu y'essimu yange neevuga saa ziri 9:40 ndazuuka kweteekateeka okugenda okukagoba 9:40 ziri 3 AM. Ndowoozaamu we nali omuto jjajja nze okusangako 12 njera olujja nzigulira enkoko kira akayumba k'enkoko nteekeko ne caayi oluusi n'amuteekako oba ne nnoonya otuku neekuma omuliro naŋŋamba weebaka ki ssaawa zino oli ebaka mu maaso era mutima nagambanga mukama bwe ndikula nja kwebaka mpaka essaawa zenjagala bwe ndikula nja kulyanga ennyama gye njagala ekyennyanja ndyenga kitwe galeme kuŋŋamba nti amagumba gajja mutu gamuwe kiri ekinkira ekinsoti ng'ekisambi kiba kyabakulu kyenkoko fe oluusi batuwa oluwawaatira awo olugongogongo n'ekifuba ekirimu omuwuula nga bwe ndikulayo yonna nja bifuna era bwe ndikula ndirya ku mmere nga njawule swani eyaka ovakado eri wali eyakatonkuma eri wali eyakanakati yenva endiirwa bali nakula zukuka 9 nakula oluusi n'emmere nnema okulya nga siri mulwadde nakula ngenda mu ndongo mpulira endeekaanira sifunirayo ssanyu kati mbuuze essanyu liriwa edda nga nsaba eggaali y'omuntu neevugeevugemu naye kati nina emmotoka siyinza gamba kange anvuge emmotoka neevugeevugemu manyi no gipaakinga nempulira nga naagagivuga sirina ninga mukwano gwange envugaamu vuga tugende wano nyamba ontwaleko wano ondekeyo onodda n'onkima mwabaakula essanyu mulijjawa byonna bye nali njayanira mbirina afu yakyo mbirina afu y'ebyo njirina bye nali njayanira afu y'ebyo njirina naye essanyu nga siririna essanyu nga siririna lwakuba nti gavumenti ya Museveni yembi gavumenti ya Uganda yembi eriko nakula manyi nti obaamu n'akakadde obaamu baamu bulungi naye ninamu obukadde nabona butebumpoomera banaye mwabaakula essanyu mwalifuna mutya era essanyu kyeki kama tusaasire kano nno kalowooza eri bannange bavuka bannange leero ofiiriddwa maamawo n'omuziika leero ofiiriddwa taatawo n'omuziika leero ofiiriddwa jjajjaawo n'omuziika manye ekiddako enkya abaana bo bagenda kufiirwa gwe taata waabwe bakuziike enkya abaana bo bagenda kufiirwa maama waabwe yeggwe bakuziike enkya bazzukulu bo bagenda kufiirwa jjajja waabwe yeggwe buli mbeera gy'olaba kitaawo gy'ayitamu bannyoko bajjajjaawo gy'ogenda oyitamu olwananga nnyo oluusi embeera embu oba ogirabye ng'oli muto n'ogirwana n'ogitangira
emetuuka mu bulamu. Oyinza okutangira, oyinza okusalawo obulungi bw'onoobeera mu nsi, oyinza otasalawo bibi biyigirira kukutuukako. Naye lwana nnyo obeere ne backup y'ebyo bigenda okutuukako ebitali byetegekere by'otapulaaninga. Lwana nnyo, lwana nnyo. Ewaffe waali kumpi Kikonge awo wajjajjange we nakulira Kikonge, Ntirana Road, Kikonge awo Kabaka Njagala n'omugenzi Katemwa. Bwe twadduka ne tujja e Kampala tukole, twagenda okuddayo ng'abaasigalawo baatundawo. Yali afa mayiro ng'asigaddewo ndoza yiikeemu. Bwe twagera tukola tandika okugulayo ku butaka ne batulagirira Kikonge. Twava e Kampala wano Kikonge kumpi. Baatulagirira okugula Kikonge okumpi n'ewaffe. Naye luli twayinangawo nga tudduka mu byalo mbu tujja mu kibuga nga ffe tulaba kyalo. Bwe twatuuka okugula baatwala Kikonge ne batuyingiza munda eyo emugulu. Ewajjajja Embogo Kayiira batugamba nti awo kumpi. Era tufuna zaali yiika 2. Kati azagala miliyoni zaali 45 omukyala. Anatwaleyo ekiwawu Kisaana, anatwaleyo Kiwawu Kayunga kumpi. Naye nga ffe twali ku main, bw'ova mu Kizikibi bw'oti mukakaawo bw'oti mugga guli awo mu Kizikibi ng'ovudde Ekiwawu n'oyambuka akasozi. Waliwo bayitanga Kabaka Njagala bafumbiranga Kasooli. Ekkubo lyo lyonna ne yuno yayise ekkubo mu ttaka lyaffe we waali ewaffe. Kyokka ffe twaddukanga eyo nti kyalo ne tujja mu kibuga. Bwe twatuuka okunoonya we tuteeka oluba oguleyo akataka, baatutwala Kikonge ne tuyita n'ewaffe ne tuyingira munda. Tukaa singa twaguma ne tulabirira ewaffe. Abaagula ewaffe nagezaako okugula abaagula ewaffe muguleko yiika yansa miliyoni zaali 5. Nti tuziri ku kkubo, eri ku kkubo ne mugamba erakuba miliyoni 40 nga nti kisoboka. Kimanyi nti ekyosuula leero enkya kyekyomugaso kyo. Lwana nnyo otereeza obulamu bw'enkya obutereeze leero ng'enkya terunnakya. Buyinza okukeera ng'obulamu bwo bubisi nga bwetaaga okwanika kyokka enkya ne bukya ng'enkuba etonnya. Lwana nnyo otereeza obulamu bwo ng'enkya tebunnakya. Nze nkubuulira mazima. Bw'oba ofunyemu kasente somesa emigigi emito. N'oba olina omwana omu nga baganda bo balina abaana basomese, bali abakulu baleke gwe somesa abaana. Bw'onookola kampani enkya ojja kufuna abagenda ogikolamu nga babo. Kino kikubuulira mazima. Lwana nnyo otereeza obulamu bw'enkya obutereeze leero. Oyinza obutasooka kulya leero okudigida genda mu mabaala ga bbeeyi olw'okuba oguze emmotoka ng'olina n'edduuka ku Pioneer Mall naye ng'opangisa ennyumba ya 5. Sooka onoonye w'ogula akataka. Ne bwe kaba kabi bwe kagula okaleka eyo. Bwe waliwo obudde bw'okununula eggwanga bununule kati. Enkya kiyinza okuba tekikyasoboka. Kola nga bwe kyetaagisa. Otereeze ekyenkya okitereeze leero. Keeranga ku makya ng'omanyi ky'onoolya. Beera n'emmere ya wiiki 2 mu maaso. Beera ne school fees wa ttaamu addako ng'omulina ku ttaamu eno. Kama abawa omukisa.
Jajja mayanja omugga guno ogukulukuta ne mama namayanja n'amiriza nga ndi Canada mmwe mazzi agalibwamu kubanga amazzi ge gatonda ensi ge gatonda omuntu ava mu mazzi agatibwa musajja ne gagenda mu mukazi n'afuuka omuntu. Nkowoola mwenna bajjajja amazzi kuba temulyawo mutali Nalubaale, jajja namayanja, jajja Sezibwa, jajja mayanja, mwenna gye muli mu Katonga. Amazzi gano gakulukuse ebizibu bya Uganda byonna. Buli ekibadde nga buli Munnayuganda akaaba naye nga kyonna ekibadde kimuviira ku kaaba njagala kiyitire mu mazzi gano. Nze abagamba nze Kawooya mutani wa Kakuma Buzzukulu Erifa Kibirige Muzzukulu wa Ezekiel Manne Mukasa Muzzukulu wa Ezekiel bagenda Ggayi Muzzukulu wa Wunyi Muzzukulu wa Kawooya bakazi bene Ssemmandu atudde mu mpenye Muzzukulu wa Kasujja Busujja Muzzukulu wa Munzi Muzzukulu wa Kalute. Nsaba amazzi gano ng'ondi mulongo, amazzi gano nsaba gakulukuse ebibi byange byonna ebya Uganda byonna. Bwabanga Museveni kyekizibu kya Uganda njagala ayite wano. Bwabanga yenna na bwaba kabaka wa Buganda nga kizibu kya Uganda, buli kizibu kyonna ekya Uganda nga kibonyabonya munna Uganda ayite wano. Njagala buli kizibu ekibadde nga ate buli muntu yenna omulungi bwabanga Bobby ye mulungi agenda okununula Uganda, bwabanga Ssaabasajja kabaka yagenda okununula Uganda yonna. Nsaba omutukuze n'amazzi kano. Omuliro gwonna ogubadde gumwakirako oguzikize n'amazzi, ekizikiza omuliro gaba mazzi. Naffe tusaba tuzikizibwa omuliro gwonna agabadde gutwakirako. Emindi gye batufuuyira yonna ebidagala bye batuteera ku byoto byonna nga batulaamiriza byonna ebyoto bye batukumira nsaba bizikirire kati ne Uganda yonna mbiyiwako amazzi. Jajja Uganda etereere, ffenna tutereere Mukama. Jajja sina bwe nnatereza baganda bange, sina bwe nnatereza famire yange Uganda mbi kubanga baganda bange ne bwe nnabasomesa bagenda kukola ki emirimu agenda ginoonya mu Uganda. Ayi jajja nkusoma, jajja namayanja, jajja mayanja, jajja mazzi yonna mu nsi buko yonna gye gava. Gano mazzi gatambula gakulukuta gagende n'ebizibu byange n'ebizibu byaffe eby'ennyumba yange eby'ekyalo kyange ebya disitulikiti eby'essaza eby'eggwanga lyange n'ebyensi byange byonna bitambule bikulukute. Nganze Kawooya ebyeddirengeye abawala ababba abasajja jajja bakulukusemu amagye ago agabasiiwa okubeera ku baka abasajja. Jajja nsaba abawala babba abasajja obakulukusemu amagi gonna ebisiraani byonna abaana basobole obatukuze basobole okuwasibwa bave ku nzija. Bweza nnyo bweza ddala bweza nnyo bweza ddala buli kibi kyonna kingwe emabega nze ngenze maaso na buwanguzi. Ebisiraani byonna basindika bigende n'ebiriro ebyo amasitaani gonna agabi agava mu Afirika. Sobi